oyagala kutabubbi naye be mwabbanga nabo ogenda obalaba nga bakwata za iPhone empya eziriko era n'okimanya bulungi nti babbye eki nzibe naye gwe buli wobalaba obeegomba bwe walokoka olina emize gye weesalako nogamba kino omanye obulokole bulinga ddaala osobola kubeera nti olinnya ddaala n'olinnya kasitepu akasembayo nga kano tokalinnyeko ogenda otakimu ku kimu naye mukwano oba oli awo ng'ebikutunuza ennyuma nga bijja okudda ennyuma kwe kutunula emabega oba we tukissa mu nsi eno ey'obuliwo essaawa zino nti kwe kuddira ebintu bye wakolanga ebikadde n'oddamu n'otandika obbikola bw'oba olina ekintu kyonna ekikutomedde saba Katonda akikuvuunuse naye ate todda mu bibi bye wali okola ng'olaba ye option gy'olinawo okuddayo kwonoona nedda mukwano wegayiridde oba ki gwe salawo kutambula ne Mukama tokkiriza kutunula nnyuma olw'okuba embeera. Mukama omulungi yeebazibwe abasomi ba Bayibuli nga bulijjo amannya yenze Betty Serwadda ne programu eno bagiyita Soma Bayibuli yo ne Betty Serwadda. So mbeebaza okusoma Bayibuli. Essaawa zino tuli ku ssuula ya 19 ekitabo kya lubereberye tuli mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu. So tugendako olw'Omwoyo Omutukuvu nga bulijjo abeere masekkati gaffe atuyambe bye tusoma okubitegeera. Tetuli nti ffe tusembayo okumanya naye tumwebaza olw'amagezi ate gaatuwadde okuba nti tuli kubamu abamanyi. Mukama Katonda omulungi Taata nannyini ggulu n'ensi tukwebaza Kabaka wa bakabaka tukwebaza Mukama. Bayibuli egamba ggwe owanirira abaweereza abo Mukama. Sookera ddala okwebaza olw'otuwanirira okuba nti n'olwaleero tukyasobola okuyimirira ne tugamba nti ye ggwe Katonda. Tukoowola erinnya lyo, tukoowola ekisa kyo, tukoowola Omwoyo Omutukuvu, tukoowola ekitiibwa kyo, tukoowola amagezi, tukoowola amaanyi g'okumaamira akafo kano essaawa zino Mukama. Okutumaamira bye tugenda okusoma mu Bayibuli tubitegeerere waggulu, tubimanyire waggulu ng'Omwoyo Omutukuvu yatuyambye okubimanya. Tusabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Tujjawo okutegeera kwaffe, tujjawo okumanya kw'ensi eno ng'ogeraageranya ekigambo kya Katonda ku bintu bino. Haleluya. Bayibuli egamba nti tetubengawo lwa mmere yokka naye n'olw'ekigambo kya Katonda tunaabanga balamu. Haleluya. So twagala tutuuke ku ddaala nga osobola okulya ekigambo kya Katonda mu ggwe ne kikola obulamu, ne kikola emmere we yandikoze, ne kikola amagezi, ne kikola azina abantu beebuuzabuuza ku bantu naye n'otuuka ekiseera ng'Omwoyo Omutukuvu akuyamba n'otegeerera mu kigambo kya Katonda. Kyempitana okutegeerera mu kigambo kya Katonda leka nkweko obujulizi. Nina omuntu sigenda mwogera linnya naye era ye bw'anaalaba kino ajja kutegeera. Yabadde maaso gange n'aŋŋamba nti era nga wonolaba nti omuntu yeefula waggulu ennyo singa nategedde kino sandize njagala omugamba ekigambo ate yamuddamu mugambe nti okujja kolowooza kulina amakulu ge kakola wano kuba n'ennaku z'otabeerawo era wabaawo kati okujjako tekukola makulu naye yamutunula emaaso mugambe okubeerawo ko tekukola makulu naye nempula eddoboozi munze ng'Omwoyo Omutukuvu anzijukiza ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli kigamba nti omutuukirivu afumiitiriza okwanukula kwe, okwanukula kakamwako. Kati ekigambo kya Katonda ne kinyamba okumanya nti bwe nkimuddamu kiyinza obutakola makulu ate oyinza n'okusanga ng'okujja kwe kukola amakulu. Ng'oluusi okujja kwe kugula amanda mu nnyumba, okujja kwe kugattako ekirala okitegeera naye ng'okumuddamu ate kyemmuddamu nga kiyinza okuleeta ate ebitagasa. So nefuna ekyawandiikibwa ekyo ekyazze mu mwoyo gwange nga kiŋŋamba nti omuntu omutuukirivu afumiitiriza okwanukula. So buli lw'osoma Bayibuli Katonda akuyamba okujjukira ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa ekyo bwe kijja ne kikuba embeera ebadde eyagala okukuba. Haleluya. Ngambye nti buli lw'osoma Bayibuli ekuyamba okubeera n'ekyawandiikibwa ekyo munda mu ggwe ng'embeera ne bw'ejja ng'efaanana etya okigamba Bayibuli egamba Katonda yagamba kyawandiikibwa like nga tuyuugayuuganyizibwa na mbeera nga buli kijja mu maaso g'okirinako ekyawandiikibwa. So tusome Bayibuli tugitegeere ate tugyagale.
Mukama omulungi yeebazibwe. Tuli ku ssula ya 19 ekitabo kya Lubereberye, nze nsimbudde. Oba gwe okyasinkanyanya oba okyakola ki kyonna kikole, naye amatu gateeke eno owulirize ate okiteeke mu ki. Twakugamba wano lwaki tusoma Bayibuli okuva gyeva paka gyegenda. Tetwagala kubuukamu lunyiriri. Haleluya. Twagala tugikusomere gwe atalina budde busoma Bayibuli, at least owulirize oba olabe. Haleluya. Essula ya 19 ekitabo kya Lubereberye agambye atya. Nti ne bamalayika babiri ne batuuka e Sodoma ekawungeezi. Ne Lutti yali atudde mu mulyango ogw'e Sodoma. Lutti n'abalaba n'agolokoka okubasisinkana. N'avunnama amaaso ge n'ayogera nti, laba nno bakama bange, mwekoloobye mbeegayiridde mu nnyumba ey'omuddu wammwe, musule okukeesa obudde, munaabe ebigere, mukeere enkya okugolokoka mwegendere. Ne boogera nti, nedda, naye tunaasula mu luguudo okukeesa obudde. Tuli ku Lwakusatu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti bamalayika abalaba essuula ziri eziwedde 18, 17 gye tuvudde eri mu ssuula ezisooka ezo. Mutegeera bwe twogera ku bamalayika, twalaba bamalayika nga Ibulayimu abawerekera okugendako e Sodoma, nga kuliko Katonda, kuliko bamalayika babiri, baali bamalayika basatu, basajja baali basatu naye nga kuliko bamalayika babiri, kuliko ne Katonda. Baali bagenda ne Ibulayimu, nga Ibulayimu ayogera ne Katonda. Mujjukira story eyo, atajjukira soma essula ye18 oba kebera vidiyo awo ye18, episode 18, kubanga nakugamba episode kitegeeza essula, like episode ffe tugiteekamu essuula namba. So ntulabye bamalayika bano bwe bamala okutuuka e Sodoma, basanga Lutti ng'ali Sodoma ku mulyango nga Bayibuli bw'ekyogedde. Naye Bayibuli egambye nti Lutti n'abeegayirira n'aga, mwekoloobye musuleko ewange, munaabe ne ku bigere, munaagenda enkyako bo nedda. Haleluya. Bayibuli nga bwetusomesa nti tetulekangayo kwaniriza bagenyi, kubanga mu bo mwe mujjira bamalayika. Tomanya muntu oyo gw'oyaniriza mu nnyumba yo kiki kyasobola okuleeta mu nju yo oba okukyusa mu nju yo oba ewakaawo. Era n'Abaganda balina enjogera egamba nti mu luggya temubaamu kkubo. Bw'olaba omuntu akyama mwanirize, muwerokaminge. Tomanya, kale abantu ababi bangi naye n'abalungi baki bangi. Ate n'oyo alinga omubi alina sayidi ennungi. Bw'omukwata obulungi ojja mujjamu ekirungi, gw'omanyi bw'omukwata obubi era ojja mujjamu ekibi. Waliyo abantu abamu nga bo bali bwe batyo, ng'alina ebikukujju ne kungulu. So nga bw'omukwata obubi akufuukira ekibi, bw'omukwata obulungi akufuukira ekirungi. Naye waliyo n'abalala Katonda be yakyusa, nga ffe oba otukutte otya oba otya, muyembe gubala muyembe, ne bw'okukuba amayinja emirundi n'emirundi gusigala gussa miyembe. Tegugamba nze buli wembala emiyembe abantu bankuba amayinja, bankuba enkonyogo, kati kankiveeko leero obambale biki abantu bye batayagala. Mbala amaggwa, kubanga sirabangayo muntu agenze ku muti gw'amaggwa ng'agubeerakubeerako nnyo, era ogw'ebibala gwe bakuba. So nti nfe abamu twatuuka ku leve eyo nga ne bwonkola ki olaba bulabi ne kukwasa Katonda wange. Haleluya. So tolekangayo kwaniriza abantu, mu bo mubaamu bamalayika. Omuntu waba akufuukidde omubi mukwase Katonda, muwe distance. Tomenyeka na muntu mubi ng'omusasula, nedda mukwano. Amazzi tegafumba mazzi oba teganywa mazzi. So asanga amazzi nga gali ku mazzi gaganywa. So kyonna kyekiri, sigala nga weeyisa bulungi eri abantu. Kuba ono mulaba ali wano agamba at least bajje basuleko ewuwe, banaabe ne ku bugere. Okitegeera kati olunyiriro olwokusatuulira. N'abawaliriza nnyo ne beekoloobya ewuwe, ne bayingira mu nnyumba ye, n'afumbira embaga
n'ayokya omugaati oguzimbulukuswa ne balya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti wulira bano babadde bagaanye n'okugaana. Nalina mukwano gwange dda omwami ono nga wakukyalira ne waba ayagala okulya bane ng'olina sooka mwegayirira ng'anyuma ng'asesa oyinza omugamba tukutegekere kacyayi oba kacyayi kakano kayidde oba ki bane nga ayinza okugamba nedda saagala kali nga ffe twamuyiga awoza saagala ng'eno otabula oteeka wali kuki kubanga bane kale byali mukusooka byali binyiiza naye byatuka ne tubimanyiira kati ate laba bwe mbisanze mu bayibuli kati ate sikyabinyiigira era omuntu abantu bamu beeyisaako baasoma ekigambo ky'okweyisaako ne waaba anaalya ne waaba taalya eyo yeekoza I don't like nti bagamba tebaagala okitegeera naye era ono olw'okuba yalina laavu eri egaba like ng'awulira kyabawa ayagala okkibawa n'agamba nti at least n'alemerako n'abakaka era ne bakkiriza ne bakola ki kati olunyiriri olw'okunanagana naye nga tebanneebaka abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodoma ne bazingiza ennyumba abato era n'abakulu abantu bonna nga bavudde mu bufo byonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Wuliriza ono omwami Lutti asuzizza bamalayika ewuwe naye wulira olw'okuba kino ekibuga kye bayita Sodoma kyali kyayonooneka akyava mu kwonooneka ne kiseeguuka kati abasajja abato n'abakulu wuliriza nno n'obwana obuto banange mukolagaze gammwe naye abaana mubeesonyiwe kubanga Katonda ensonga lwaki ateekawo omugigi omupya ng'omukadde gugaanye okitegeera kati tugeze omuzadde kansooke nveeko kati ku kyawandiikibwa kino nsooke nzijjeko ewala ebuziba tuterere olunyiriri luno tulutegeere nnyo. Gwe omuzadde weetamiirira ne weevaako n'ebyokozesa tokyabimanyi okanda bukanzi kulaba nti otamidde ne ssente ozinywedde buli kimu okiri ewaka ogamba gwe oli lujuuju naye ate sitiiru omwenge toyagala gukome ku ggwe oyagala n'obwana bwo bunywe. Abaana b'abantu okasanga nywako muli akaana bakatumye oluusi oli ku bbaala bakatumye ebirala oba ebbaala liri kumpi n'edduuka oba wedduuka ye webbaala akaana bakatumye kintu kirala kibiriiti okawa ku mwenge kombako okasigamu kubanga awo we katandika ogukombako ne katandika ogumanyiira katandika ofuuka ekizibu okitegeera katula kalujuuju kati tulabe bano kwenkijje tulabe bano mbu abasajja abato manya abato n'abaki n'abakulu ne bayirimuka okuva mu kitundu ekyo nga bazze olw'okuba gundi ani Lutti bamuwulidde bamulabye oba bamulabye oba bawulira simanyi ani yatambuza lugambo kuba bantu tebakyogedde naye Bayibuli eraze nti Lutti bano abasajja be baasula mu nnyumba ye Sodoma ne Gomola abasajja baamu abato n'abakulu ne balumba ku mulyango gwa Lutti bagende bakozese bano abasajja jjukira ekyo ekibuga kimanyiddwa nga oba ekyali ekiri ky'ebisiyaga okitegeera nti baava mu bifo byonna nga n'ogamba nti oli wano naye abamu ne bageeyo abalala ne basomoka okuva eyo anti bawulidde waliwo bo tebaamanya nakumanya nti balumba bamalayika. Haleluya. Uli olunyiriri olwokutaano ne bayita Lutti ne bamugamba nti abasajja bali luddawa abayingidde ewuwo ekiro kino obafulumye gye tuli tubamanye. Owulira bafulume babamanye babakozese ebyambyone babakozese ebyobukaba okitegeera naye kuliko nze kisinga kyempulira ekisinza okunnuma wano tikuliko n'obwana obuto nabwo bwogera kimu ng'abakulu nabwo buzze nabwo bukole nga bana bakulu bye bakola. So emize gy'okola mukwano gwange nkwegayiridde oba oli mubbi oba oli muki nkusabira bikuveeko naye nga tonabivaako nga kubanga Bayibuli etulekera okwesalirawo okitegeera Katonda talina ssanyu ng'ofiiridde mu kibi naye ate bw'okiremeramu okifiiremu era munange tetulina mu buyinza bukikusikamu tukusaleko n'amatu kubanga oli mwonoonyi nedda mukwano tujja kuleka naye tukusaba abaana abato baleke
to training abaana abato okukola mize givvoola Katonda. Oba okategedde kubanga wano nsomye olunyiri nga lulaga n'obwana obuto ne bugirako naye ne bagirako nga bazze bagoberera bano abakulu okujja okukabawaza ki bamalayika. Olw'omukaaga Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango n'aggalawo oluggi ennyuma we. Lutti yafuluma manyi nga boona nyigiriza bwoti mu luggino nga toyagala kubanga bayinza okukozesa amanyi ne bakuyitako ne bayingira naye yafuluma eno oluggi lumugirako n'aluggala. Haleluya. Aggalira bamalayika tayagala babakwateko n'ayogera nti mbegayiridde baganda bange temukola bubi obwenkanidde wano. Haleluya. Balabe nno Lutti bayita ne baganda be. Okitegeera olw'okuba batuuze banne bali ku kyalo kyekimu kati munaye abagamba munange baganda bange bakika agezaako bawa ku bunnya obuwooma amannya agabawoomera basobole okugonda. Temukola bubi bwenkanidde wano. Olw'omunaana laba nno nnina abaana abawala 2 abatamanyanga musajja kambafulumye abo gye muli mbegayiridde nammwe mubakole nga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe naye abasajja abo temubakola kigambo. Haleluya. Kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize ekyakasolya kange. Mukama omulungi yeebazibwe. Nti Lutti kugamba kuye kye yali aterese. Banange tuyige okumanya amaanyi ga Katonda, tuyige n'okumanya Katonda obuzito bwe, tuyige okuprotectinga abaweereza ba Mukama. Kati kyengenda okugamba bwenti nti bamalayika bano Lutti bwe yalaba nga kyalina mu nju kinene n'okusinga bawala be nga like kinalabika kitya nga bamalayika aba Katonda babatuusizzaako ebifaanana we nti wakiri kampeeyo abaana bange, wakiri kankole bwenti. Haleluya. Naye kiki kye ŋŋamba nti Lutti n'asaba abasajja bano nti wakiri kambawa abaana bange be bamukola ki baabo tebalabanga ku musajja bawala 2 balamba kamba bawe mubakole bye mwagala naye abasajja bano temubaako kye mubakola. Mukama yeebazibwe. Naye nti abasajja bano ne boogera nti vaawo, ne boogera nti olusajja luno lwayingira okuba olugenyi naye kirugwanira okuba omulamuzi kaakano. Tunaakola ggwe obubi okusinga abo ne bamunyigiriza nnyo omusajja ye Lutti ne basembera okumenya oluggi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti ne bagamba luno olusajja mujjukire mu ssuula ziri ezaggwa Lutti engeri gye yajjamu Sodoma mujjukira yali ne Ibulayimu ne bafuna ebyobugagga mabega bazze mugoberera obanga eyo vidiyo tonnagiraba essuula eyo tonnagiraba genda oziraba essuula ezo eziriko emabega. Tuli ku ssula ya 19 kitegeeza laba eyo 18 kutandikira kuesooka eyokubiri eyokusatu eyokuna eyokutaano eyomukaaga eyomusanvu eyomunaana eyomwenda eyokumi 11 12 13 14 15 16 17 olyoka omanya ebyenjogerako. Nti Lutti bwe baamala ofuna ebyobugagga nga bingi nga balina abakozi ne balaba ng'ensi tekyabayinza kubeera wamu akitegeera ne baawukana. Kati Ibulayimu n'asigala eyo ate Lutti naye n'agenda e Sodoma. Kati bano bagamba luno olusajja lwayingira wano ng'olugenyi naye kirugwanira kati okuba omulamuzi. Bwe ne basindika Lutti bayingire nga balwana okuyingira wa munda. Ulira olw'ekkumi. Naye abasajja ne bagolola emikono ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali ne baggalawo oluggi ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi abato era n'abakulu n'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Wulira nno Lutti be yali alwanirira baali bakabejja bamalayika abaweereza ba Mukama baani. Njagala okiteeke gwe wonna wooli naye omuntu yenna ali mu kiti eky'obwakatonda oba malayika oba muweereza wa Mukama nga nze Bethesda wondaba wano tinkola kuweereza Katonda. Sirina nsasula nti we mmala okukola ne bansasula
sirina Katonda wange yansasula yandabirira yanjanjaba yalabirira abaana bange yabaweerera yakuuma maka gange okitegeera kati oyo Katonda tebamuyambako tebamulwanirira tebamuprotectinga okitegeera gwe yimirira buyimirize mu butukuvu mu butuukirivu olabe kikyasobola okukola. Wulira olunyiri lugambye mbu abasajja bali twogera ku bamalayika kubanga mulimu abasajja mulimu bano era abasajja abato n'abakulu abali baagala okukola bano ebibi kati kanjawule twogera ku bamalayika bali abali mu nju ya Lutti ne bagolola omukono ne batoolayo Lutti wabweru ne bamuyingiza ne batakoma okwo ne baddira bano abali ebweru ababanoonya ne babaziba amaaso nga tebabakutte nako. Gwe Katonda mulekere mbwa Katonda bwe Katonda asobola okulwanirira nga nejjalwanira tebamulabako bano balwana nabo tebamulaba nako. Haleluya. Bayibuli egambye nti ne babaziba amaaso abato n'abakulu bonna amaaso ne gakola ki ne gaziba ne beekoya nga banoonya oluggi kyokka oluggi kwe babadde. Biki ebikuyigga? Biki ebinoonya okumalawo? Biki ebirowooza mbu by'amaanyi? Gwe sigala ng'oyimiridde mu makubo ga Katonda, sigala ng'otambula nga Katonda bw'akugamba otambula, sigala ng'okola nga Katonda bw'ayagala okole. Wallahi billahi nkulayirira Katonda ajja biziba amaaso ebyagala okumalawo. Nti ne baziba amaaso ne beekooya nga banoonya oluggi tebakyalulaba olugenda bamalayika gye bali. Kama Katonda omulungi yeebazibwe. Tuweereze Katonda waffe w'amaanyi n'okusinga ebitunoonya. Olunyiri 12 abasajja ne bagamba Lutti nti olina nate wano abalala mukoddomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bonna b'olina mu kibuga bafulumye mu kifo kino bafulumye mu kifo muno Mukama waffe yeebazibwe. Ne bagamba Lutti tolina wana abalala olinayo manyi buli wobeera ng'oli mukwano gw'omuweereza wa Mukama naawe oba oli awo Katonda ng'asevinga kyangu nnyo okusevinga kubanga tuzze tubiraba twalaba Nuhu w'amataba Bayibuli yamugamba kuŋŋaanyayo bameka oyingizeeyo obutuukirivu bwa Nuhu ne bugasa abalala. So nti baabuuza ono Lutti olinayo wana abalala olinayo omuntu gw'oyagala otaasa nga Lutti singa akusongako n'agamba ono wange akolaki oba tukigaziye tukizze wano olinayo be wabuulira ku njiri abakolanga kwe ogende obalabule olinayo abalala batabani bo oba bawala bo oba abakoddomi bo babba b'abaana bo obagambe bafulume mu kibuga kino. Haleluya. Kubanga tunaazikiriza ekifo kino kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama era Mukama yatutumye okuzikiriza. Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaawasa bawala be n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga naye yalinganga asaaga eri bakoddomi be. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Nti Lutti bw'amala owulira nga bamugambye agenda alabula ababe bwe yagenda obalabula nga bo balaba akola ki? Ng'era bwe tugenda ne tubuulira enjiri mu bantu oli n'alabira ddala nga by'oyogera tebiriiyo osaaga busaazi. Waliwo abakubuuza Katonda y'ani? Bayibuli gwe wagiwandiika era muntu ye yagiwandiika. Ebifaananawo ebityo tubisanga mu bantu. Newulira bano nti yagenda n'abagamba mufulume ekibuga kino Mukama agenda kizikiriza. Kobbo mbu Bayibuli egambye mbu naye yalinga asaaga mu maaso gaabwe. Haleluya. Awo bwe bwakya enkya bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti golokoka otwale mukazi wo n'abaana bo abawala bombi abali wano oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu obw'ekibuga. Mukama omulungi yeebazibwe. Nti
bamalayika ne batandika okugamba Lutti yangu ofulume ekibambulira, yangu ove wano kubanga Mukama agenda kizikiriza. Obutali butuukirivu nga bususse, okitegeera. Lutti ne bamupapya atwale mukazi we n'abaana be baveewo. Olw'16 naye n'alwa, Lutti n'alwa. Owulira, abasajja ne bamukwata ku mukono gwe ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono ogw'abaana be abawala bombi. Mukama n'amusaasira, ne bamugyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Haleluya! Nti yali aluddewo okukola ki? Okukifuluma. Mukama n'amusaasira, yalaba okulwawo kwe nga bwe tubirwamu. Kiki ky'oluddemu naye nga Mukama yakigobaagobamu dda akusaasire nga bwe yasaasira Lutti. Kuba bwe yasaasira Lutti ne bamukwata ku mukono ne mukazi we ne bamukwata ku mukono n'abaana be ku mukono ne babafulumya ekibuga. So Katonda akusaasira era akukwate ku mukono akufulumya ebintu ebikulemya ofuluma. Kuba ebimu tulemerera obifuluma mu magezi gaffe, ebimu baabituwonga mu buwonzi, ebimu baabitusaddaakira bitubeeremu. Haleluya! Oluusi bajjajjaffe ne bajjajjaffe nga bye baafiiramu ng'emyoyo gyabwe tegyebase, baagala naffe tufe nga tukola byebimu bye baafa bakola. Babinkusabira essaala Katonda akukwate ku mukono n'ennyumba yo n'abaana bo n'emikwano gyo na buli omu akkwatako kibafulumye mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Awo bwe baamala okubaggyiramu ddala n'ayogera nti dduka oleme okufa, totunula nnyuma. Awo so tolwa mu lusenyi olwonna, ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa. Haleluya! Nti Mukama yamugamba totunula nnyuma, run, dduka. Yanguwa ove mu kibi. Ekibi tuvaamu kive, ekibi tudduka kidduke, ekibi tukyesonyiwa bwesonyiyi. Naye ng'ekibi kiwoomera omubiri. Teri wano muntu alina ssanyu lya nsi nga mwenzi. Anti ye bwe buziba wayagadde osula wasula, kyayagadde okulya kyalya, ekimuyitako akwata kikwate n'abaka n'aluma. Abaka ekiswera n'amekoto bamuli mu nvunyu, ye tayagala kumanya ekikulu ssanyu lya nsi lya leero. Tafa ku birwadde birimu, tafa ku kyajjayo, ye kasa ateeka amannya okungula olunaku lumu abawulira amaze. So kyeŋŋamba kimu nti ekibi tudduka kidduke. Gwe oyimirira olwa mundabirwamu njo oba kino osalawo n'ogaana naye ne weeyita erinnya n'ogaana naye Beti. Guno omuze tuguleke. Oli akusanga oyogera agamba ayogera nani? Kumba ogamba Beti oyo w'omundawo. Mga kino tukiveeko, tukireke, tukite. Bw'otakita oba oli awo ate kyekikuzikiriza. Obubbi batabute, obulimba batabute, obukyayi batabute, byonna buli kyowulira nti tekisanyusa Katonda. Bayibuli etusomesa ku bikolwa eby'omubiri ebiyita bya lwatu n'ebinnyonnyola, ettima, buyingi. Haleluya! Kati ebikolwa eby'omubiri tutabite n'obyenenya n'osigala ng'okola omwoyo bye gugamba okukola, omuntu ow'omwoyo. So ono Lutti baamugamba kola ki? Dduka. Totunula na nnyuma, totunula mabega. Bw'oba obitadde tolaba ate gwe mwabba naye oba gwe mwabbanga nabo ogenda obalaba bazimba zikalina, okwekwa okutunula ennyuma. Maama nnyabo, wuliriza, oyagala kutaba obbi naye be mwabbanga nabo ogenda obalaba nga bakwata za iPhone empya eziriko. Era n'okimanya bulungi nti babbye ki? Nzibe. Naye gwe buli wobalaba obeegomba. Gwe kwata ka Bayibuliko, tofaayo. Beera ne Bayibo, buulira enjiri. Okitegeera, totunula nnyuma, totunulayo be wali okola nabo egyemize. Gwe baleke, bwe baba bo baganya ovaayo, gw'omanyi gwe vaayo bibyo.
nabo bajja vaayo lwabwe kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe nayatula n'akamwa ke neyesalirawo okulokoka. Ate okulokoka kukyuka, tis a process. Okitegeera? Process. Ekintu ekikyuka mpola. Olabanga bagamba ekiwojjolo simanyi kiva mu kisaanyi. Kati process y'ekisaanyi okufuuka ekiwojjolo mukwano era nneneko eba ndalamu. Haleluya. So naawe beera ekyo ekisaanyi ekifuuka ekiwojjolo. Oli akusanga agamba omuntu oyo bana yali mubbi ng'akuba n'obuyondo naye wallaahi kati new'omuleka mu nnyumbayo yeebaka n'azuukuka n'ogisanga nga bweri nga n'akati k'amannyo we kali we wakasanze. Haleluya. So tukyuke tetutunula nnyuma. Luti n'agamba nti, tuli ku lwa 18, Luti n'agamba nti nedda mukama wange nkwegayiridde, laba nno omuddu wo alabye ekisa mu maaso go era agulumizizza okusaasira kwo kwondaze ng'omponya nneme okufa, ne siyinza kuddukira ku lusozi luno, akabi kaleme okuntuukako n'enfa. Laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu era kyekibuga ekitono. Nkwegayiridde nzirukire omwo, si kitono. Nabuza si kitono, n'obulamu bwange buliwona. N'amugamba nti era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga kyoyogeddeko. Haleluya. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Wano nno wandituyigirizza okusaba. Katonda agambye ono addukire ku lusozi era n'amulaga byagenda ozikiriza ne byagenda ozikiriza. Laba Lutti n'asaba Mukama ekibuga, n'amugamba kanzirukire mu kino. Haleluya. Mukama n'agamba kibenga bw'ogambye, n'akimugabira. Haleluya. Nti n'amugamba nti era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga ekyo. Okitegeera kyekibuga Mukama n'akimuwa, akimusabye. Nga ogamba nti Katonda badde agenda kuzikiriza oba wa neeno nakugamba ddukira eno n'ogamba nedda taata nyamba kizukire eyo naye kanzirukire eno. Mukama n'akimuwa n'amugamba isoke sigenda kizikiriza eyo gy'oba odda. Haleluya. 22 yanguwako oddukire omwo kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kye lyava liyitibwa Zowaali. Ekyo ekibuga kye bayita Zowaali. Katonda yali agenda kizikiriza, ndowooza nakyo kyali kimu ku bijja ozikirira, naye ono Lutti n'akisaba addukire omwo. Ne Mukama n'amugamba itsoke ddukira eyo sijja kizikiriza. Olwa 23 enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Lutti bwe yatuuka mu Zowaali. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Ggomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna, n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Haleluya. Nti Mukama n'azikiriza ebibuga ebyo, n'azikiriza abaatuulamu bonna, n'azikiriza na buli omuddo kaŋŋambe n'ebimera byonna ne bizikirira. Naye nga butali butuukirivu bwe buleese obuzibu. Wallahi nkugamba nti Katonda bw'akusaba okuba omutuukirivu, kkiriza obeere omutuukirivu, kuba Katonda obusungu bwe bubeera ku muntu amujeema, amugaana omuwuliriza. Buli lw'ogaana owuliriza Katonda, kati kirabike Bayibuli egamba nti Katonda atutondera mu kifaananyi kye. Igwe naawe oli muntu mukulu, omwana wo nga yagaanye okuwuliriza by'omugamba akutama. Utukanolanga n'omuwa emmere tegasa, tukanolanga n'omuko nga omwana omuyita n'omugamba jja nkutumeko n'agaana nga ye ayagala okutuma. Oyo mwana amenya ataatama. Kubamu akafaananyi olina akaanako wakazaala n'okateeka wali
gwe taata ne maama mwe bazadde baba begamba omuzadde Katonda w'okunsi. Omwana awezezza myaka 10 niye omutumako kakube ku dduuka wali nga n'ebyomutuma birye olusiku birye kubanga omwana singa mutuma genda ogula ebyonywera ku kyayi biba byanyi nga kikwetaagisa ate kupangisa muntu agenda abaleetera ebyonywera ku kyayi ng'olina omwana we wa myaka ne waba wa myaka 2 atama omwana atawulira. Kati naawe nno bw'otyo bw'ofaanana mu maaso ga Mukama otama. Oyinza oba olina emyaka 6 naye mu maaso ga Mukama oli mwana. Oyinza oba olina emyaka 10, 20, 30, 40, 50 gwe nga naawe weraba okuze tokyagambikako. Mukwano Katonda alina obuyinza obugambako. Abantu bagamba mbu omwana takula mu maaso g'abakadde be. Naawe toyina bw'okula mu maaso ga Mukama. Oli yakutonda n'akubumbabumba yamanya nti ojja kuwanvuwa okutuuka awo. Kati towanvuwa okusinga Katonda. Tokkirizanga okuwanvuwa osinga Mukama. Mukama waba akutuma kubuulira njiri situka ogenda ogibuulire. Katonda tagenda kutuma capati ku dduuka kubanga talya capati. Katonda alina byagenda okutuma. Genda oyambe bamulekwa situkiramu. Genda oyambe abatayina. Genda oyambe. Olina ssente olannamamu nanname. Nga Katonda akutuma okwate ku ezo ssente oliisa abatalina kyakulya. Mukwano Katonda akuwadde ekyokulya si lwakuba nti gwe asinga ennyinnyinnyi. Yabiteeka mu ngalo zo ng'amanya ajja kutuma omuyambire abalala batasobodde biteeka mu ngalo. Ye walayo obiridde ne wekkusa n'obisula kasasiro ne ku kasasiro toyagala babijjeyo. Ogenda obiteeka kasasiro ng'obiwanduddemu amalusu ng'obinyizizaamu eminyira kugamba ne kasasiro bikuluma abantu obirondayo. Katonda akutuma kukola ki? Ampuliriza oba ndaba Katonda kiki kyakutuma okukola? Situka okikole nga tannaba kufuula kiri ekyani kitatumikako. Wallahi nkubulya nze ndi muzadde naye omwana atatumikako atama. Atamira ddala kubanga ate abo abatatumikako baagala beetaaga balina ebyetaago. Okitegeera? Yayagala omugulire kino yayagala omugulire kiri bw'abadda ku ssomero ayagala buli kimu agende ng'ali loaded naye nga gwe wamugambako just awo n'omugamba omanyi n'omugamba galawo bugazi lugini ng'alaba omusebusi nga gwe Katonda bw'ayinza okugamba nti gaba ku byolina kubanga yabikuwadde naye ng'olaba owulira ovundamu ggwe owulira ofa oggwaawo. Katonda alina ensonga lwaki akuwadde emmere n'ateekako ne gy'olina obwabalala. Katonda alina buli kimu fayini. Naye Bayibuli ffe tugamba akozesa abantu be bamalayika be. Igwe malayika Katonda gy'akozesa essaawa zino ng'abaana b'abantu badda ku masomero ababa omaze batasubira noonyayo obwana obutagenze ku ssomero obuzeeyo kubanga obusobozi obulina ate si bubwo Katonda yabutadde emikono gyo. Njagala kutegeeza nti by'olina Katonda abikuwadde bituukeko ku balala naye obiziridde mu kkubo ensonga lwaki n'ebirala tebijja nakujja. Gwe omukono ogugaba Bayibuli etugamba nti omukono ogugaba gusingira ddala ogutoola emikisa. Katino leka nkugambe oba wali obeddeko kuba n'abapanga ttanuuli beekasukira we bati oli n'agikasuka ono n'agibaka n'agiwayo n'agikasuka n'agibaka n'agikasuka n'agibaka n'agiddiza oli bwe bati naye singa oneegaana ova mu ngalo z'ono n'olitaleeta n'aleeta taleeta ne ttanuulu tevaako kabulooka yadde anti ono tannawaayo. Kati naawe bw'oli ensonga lwaki ebintu ebimu olabanga ebitatambula bulungi kubanga tokasuka. Kasuka omwaka gwaweddeko tuli mwaka mupya olina obusobozi obwegulira buli kika kya lugoye n'olwazza ejjo okitegedde. Kati Mukama kyakusaba ddira buddizi wardrobe yo giwanuleyo yonna engatto gatto zonna ziwa abakozi bazoze bulungi ogambe zino nzifulumya ngenda leeta mpya okasuke bulooka egende kwagyeko mugenda naawe eno obisiivinga. Haleluya. Teyagala biwulya naye olina obiwulya ate njagala ove wano ng'okikola. Njagala opozinge ne vidiyo dduka okikole genda mu wardrobe. Olina sente osobola okwegulira engoye zoyagala? Biki byenjogerako? Mmere okikuliisa amawolu kyekyaki? Leka abantu bwe baba bazze mu nnyumba yo bawe emmere bagikole ki? Totereka mbu ate tetwade tufumbye ekyemisana n'ekyeggulo ate n'ekya tuginywereko ku kyayi. Kati olina obusobozi ddira buddizi nti bwe waba awaayingidde mu nju ng'ekyokulya kiyidde
balagira ab'omunju temusiba mmere ng'abagenda ogirya weebali. Kiki kyengezaako kugamba? Beera n'ogwo omukono ogukasuka bulooka. Buli lw'okasuka bulooka mwana wa nnyabo ogenda receiving endala. Okay, tuli ku Lunyiri 26 lugambye bwe luti nti naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma n'afuuka empagi ey'omunnyo. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Ebikutunuza emabega mukwano, oba ate awo tukolewo vidiyo mpya nga yo yakwogerawo ka, kubanga bannange ebikutunuza emabega bingi. Nookera ku makya n'olokoka n'owanika emikono n'ogamba ayi Mukama, amannya gange nze Betty, nkuwa obulamu bwange bwonna, siddayo kwonoona. Sangula amannyo gange mu kitabo ekyokufa, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Mukama ndayira okubanga ngenda kutambula naawe. Mukwano n'ogamba ndokose, n'ogamba ne banno nti okoze eki? Olokose. Naye mikwano, kaki akakuza ennyuma gwe? Kubanga nja kwogera emikwano nga gwe ekyakuza ennyuma kaali kalala. Ate biki ebisobola okuza ennyuma? Njagala naawe ofumiitirize, osiriikirire ogambe ki ekyanziza ennyuma. Ono bwe yatunula ennyuma yafuuka empagi y'omunnyo. Oyinza oba we walokoka n'ogamba nze sigenda kudda mu masabo, ng'oluusi wali mulogo nnyo, wali ogenda nnyo mu byamalogo, n'ogalokoka n'ogamba naye, kubanga bwe tulokoka walawo by'ogamba naye ndokose kino ekyo sirikiddira. Naye mukwano oba oli awo ng'ebikutunuza ennyuma nga bijja bitya nno. Oyinza obba ne mukwano gwo nga bwe mwali muloga ogenda okulaba kuyitako ne benzi swi nga yeevuga n'ogamba koze ntya gwe gundi si gwe gwendayo emmotoka nti yenze sooka omanyi kankulabe mugenda okunyumya muti olumu emboozi ne munyumya muti akubuulira engeri gye yabikolamu okufuna eyo benzi swi ng'akuzza ennyuma nga naawe oddayo mu malogo. Oba ki kyonna kyonna ekiyinza okusikiriza ku muntu bwali bwenzi n'oganze sigala kuddamu bwenzi kampasa omukyala wange omu mbeere mufumbo. Kati omukyala n'akukyankalanya bwe bikyankala n'ogana naye we nali mu bwenzi nali sirina situleesi eno kanzireyo ennyuma nodda ennyuma kati sirimu jjajja okusanga ofuuke empagi y'omunnyo. Byonna gwe manya ebikuzza ennyuma bw'otaabirwanyise, kuba ebizza ennyuma bingi bisobola okukutunuza ennyuma emabega. Okudda ennyuma kwe kutunula emabega, oba we tukissa mu nsi eno ey'obuliwo essaawa zino nti kwe kuddira ebintu bye wakolanga ebikadde n'oddamu n'otandika obbikola. Naye ebikemo bijja bikusemberera kuyita oluusi ku mikwano gye walinga odiringa nagyo. Kyova olaba tuwagira bw'oba olokose funa emikwano emipya. Bw'oba osazeewo okulokoka kyusa abantu b'obadde okolagana nabo, tobakyawa naye bawe obudde butono. Kubamu akafaananyi walina omukwano gwo wa buwala amudigidde mubeera mu bibaala, olokose osazeewo olokose weekuumye omwekwese n'obeekweka, kubanga oba tobeekwese naye remember nti obudde bwo bo baba balowooza ibaala weekend nga gwolowooza kanisa. Friday oli mu overnight, Saturday oli ku church muli mu practice za kanisa, ku Sunday oli mu church oli mu kusaba, evening ya church muli mu church. Kati bakunonya tebakulaba. Oluusi n'essimu zaffe bwe tulokoka ennyo nga tuli mu mwoyo, abamu n'essimu twerabira nti tuzikyajinga, ogenda ola ye bani abagenda okunkubira nga kaŋŋende nnoonye Mukama. Bwe walokoka olina emize gye weesalako n'ogamba kino. Omanyi obulokole bulinga ddaala. Eddaala omuntu alirinnya step by step. Tosobola kulinnya kubeera nti olinnya ddaala n'olinnya ka step akasembayo nga kano tokalinnyeko. Eddaala balinnya ku ddaala n'odda ku ddaala n'odda ku ddaala n'odda ku ddaala. Kati n'obulokole ogenda ota kimu ku kimu. Bayibuli egamba nti muleete emigugu gyammwe eri Yesu yagisobola. Kati emigugu gino Yesu ajja tugikkula gumu ku gumu. Ogenda okulaba eyali olugambo tokyayina, eyali omwenzi tokyagendayo, eyali bino nga ng'olina n'ebyoganza awo ngeri ekkubo tokyalisala obanga tokyalyambuka. Waliwo obukubo obuwete obwo obukubo nga oli straight oti ng'otambula ne Mukama. Naye kiki kye tuyita okudda ennyuma ate n'oddamu n'otandika obbikola.
waliwo ebintu ebitusa abambi waliwo ensozi ezitutomera mu bulamu bw'ensi eno. Olina omusanga nga mufumbo nga yalayira tayenda takola ki naye bambi ne wabawo ekitomera obufumbo bwe kati ate n'atunula ennyuma. Okitegeera bw'oba olina ekintu kyonna ekikutomedde like saba Katonda akikuvuunuse naye ate todda mu bibi bye wali okola ng'olaba ye option gy'olinawo kuddayo kwonoona. Nedda mukwano kwegayiridde oba ki gwe salawo kutambula ne Mukama mu buli mbeera, salawo okutambula ne Katonda. Oyinza okuba olina omwami nga mwenzi naawe kuba nnyina mukwano gwange yali eyo gye twayingiridde omwaka yabadde ampa obujulizi naŋŋamba nze saagala kunywa mwenge naye ekinywesa omwenge omusajja owange anywa omwenge najja nga ampunyira omwenge kati nange nasalawo kunywa mwenge. Nanyumiza yali mulokole muweereza mu kkanisa nga yagwa nga yatunula ennyuma naye nga kiki ekyamunywesa omwenge kubanga bbaawe yali asusizza nnyo omwenge. Mukwano ekyo tekimalaawo kibi. Ndese example eyo so that naawe akirabi ogatte ku kikyo. Kiki kye weekuusaako n'ogamba kyekyo nkikola lwakino. Sigala ng'otambula ne Katonda wo. Tokkiriza kutunula nnyuma olw'okuba embeera. Olunyiriro lwa 27 lugambye Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'agenda mu kifo mwe yayimiririra mu maaso ga Mukama n'atunuulira e Sodoma ne Ggomola n'eri ensi yonna ey'olusenyi n'alengera era laba omukka ogw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Nti ekibuga Sodoma ne Ggomola nga binyooka ng'ekikoomi. Ani yali alabye ku kikoomi? Ekikoomi kiyinza ovaamu omukka guba ng'ebire naye nga guba mungi. Kati mbw'oli yayimirira n'alengera ensi Sodoma ne Ggomola ensi yonna ng'evaamu omukka oguyinga ogwo ogw'ekikoomi. Naye nga ki ekibiroose? Obutali butuukirivu. Banange tutuukirire mu maaso ga Mukama. Si kyangu naye at least Mukama bw'alaba ng'ofuba okuba omutuukirivu alina engeri gy'akuteerawo ekisiikirize, alina engeri gy'akufuukira engabo, alina engeri gy'akusalako ababi. Okitegeera ti ye kasa Mukama alaba ng'ofuba okwetukuza era naye akusala ndingawo ati n'akuggyako. Abaagala okutwala mu kwonoona abakusalako. Olunyiriri olwa 29 awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula. Mukama yebazibwe. Olunyiriro lwa 3 Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana be abawala bombi naye. Kubanga natya okutuula mu Zowaali n'atuula mu mpuku n'abaana be abawala bombi. Yatya okutuula mu Zowaali n'atuula mu mpuku n'abaana be abawala bombi. 31 N'omubereberye n'agamba omuto nti kitaffe akaddiye, so tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa ey'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Owulira? Owulidde omwana w'omubereberye by'ateesa? Yagenda okulaba nga mu nsi temusigaddeemu kitonde kisajja okuggyako kitaabwe. Nga mu nsi mwe bali tebalabamu kitonde kisajja okuggyako kitaabwe. N'ateesa ng'agamba muto we nti tetulina musajja ajja kutuzaalamu ki? Mwana. Tunywese taata waffe omwenge atamiire tumukozese. Naye kiki ekyo kye kireese? Kiki kyempulira kyenjiga wano? Manyi tuyiga okusinziira. Kati nze wano ki kyempulira kyenjigawo? Nti Lutti ono yali alina okubuulira enjiri
Lutti ono gwe kankutuuma erinnya lya Lutti. Bw'oba ng'oli eyo nga totambula kubuulira njiri bantu kulokoka, kino ekyatuuka ku Lutti tokyeyibaala. Ojja tuuka nga oli wekka, weziba ssente oziyina wekka kubanga Mukama akugabiridde wekka ng'abantu tobabuulidde enjiri eno bw'ogisaasaanya abantu ne balokoka ne muwera abalokose. Kigasa ggwe. Kyono Lutti singa yali mubuulizi wa njiri, bano abantu abaali abali b'ebisiyaga n'abalaga obulungi bwa Katonda, n'afuba olaba nti abajjayo eri mu kwonoona n'abaleeta eno mu butayonoona. Baana bandibadde ne babba baabwe, naye kati baabana abaana batandise kwebereka ku taata waabwe. Lwaki? Kubanga taata teyakola kyalina kukola. Banange gwe ategedde obulungi bwa Katonda busaasaanye, genda obuulire enjiri, kubanga eno mu butuukirivu we munaabaayo bingi bye mugenda okufunamu. Gwe musajja gwe atayagala njiri etambule, kale oyinza oba oyagala naye obugayaavu bukususse, tobuulira njiri ate n'abagibulya tobasapootinga. Kati baani abanaawasa bawala bo? Abawala bajja tuuka okufumbirwa, bafumbirwe ebisajja ebinywa enjaga, bafumbirwe ebisajja ebibbi, bafumbirwe ebintu ebitamanyi Katonda, kubanga tobuulidde enjiri. Tomanyi oba eyo enjiri gy'otambuza yegenda okugenda etuuke ku bakoddomi bo. So noono Lutti wano simusayira musango, naye ndaba obunafu bwe. Tisinga akonvinsinga abantu batabani be abawasa bawala be, n'ababuulira ekigambo kya Katonda, n'abanyonnyola obukulu bwa Katonda n'obulungi obuli mu Katonda, n'alwana okulaba nti bavaayo bonna mu bubi. Ani Sodoma ne Gomora tukiyita obwenzi oba obubbi oba obulimba oba ekintu kyonna ekibi Katonda kyatayagala ye Sodoma ne Gomora. Kakati bw'olaba abantu nga bali mu kwonoona, batamivu, banywa emyenge, gw'obaleseeyo tobabuulidde enjiri baveeyo. Mukwano olekayo bakoddomi bo, olekayo abanaawasa abawala bo oba banaafumbirwa batabani bo. Kati ojja beewasiza oba obeefumbirirwa. Otherwise tugende tubuulire enjiri. Nze wano kyenjigawo kikyo nkijjemu, nze si mu Bayibuli. Ekyo kyeŋŋambye nti like ojja beewasiza oba ojja bakola ki. Nkwogedde kukubabula, kukubuusa, situka ogende obuulire enjiri. Enjiri gy'eneekomotuka ku abantu balokoke. Ojja kufuna b'okolagana nabo, onoonya emikwano egitya Katonda, naye gwe tobuulira njiri. Kati gwe onoonya giri gye baabuulira edda. Naawe buulira enjiri. Enjiri esaasaanire ddala, abantu bonna bayiga okutya Katonda, obeere n'emikwano, n'ensi weeriddawo abaana bo obakolera emikwano egiritya Katonda. Naye enjiri ogyesigalizza, obusobozi obulina, sente eziyina, Bayibuli tuzisabamu zitugulire tuzigabire abantu, mugaanye. Ekigambo kya Katonda tekigenda tuuka ku bantu. Abantu ojja kwesanga nga babi, ojja wunzika nga bakoddomi bo beebo. Bawala bo nga bafumbiddwa ebintu ebitali tya Katonda, oba batabani bo nga bawasizza ebintu ebitatya Katonda, kubanga tewawaayo budde kuwaayo gwe omutango kubaako bantu boolaga makubo ga Katonda. Kati baabano mbusimanyi tunywese kitaffe omwenge tumuzaalemu. Munnange kangende ku lunyiriro oba 33 ne banywesa kitaawe omwenge. Ekiro ekyo n'omubereberye n'ayingira n'asula ne kitaawe, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Owulira nti ono taata baamutamiiza n'ekyatuukawo teyakimanya. Taata teyamanya nti muwala wamwebereseeko, teyamanya bwe yeebaka, teyamanya bwe yazuukuka. Ebyatuukawo taata tabimanyi, ne leero tamanyi kyamutuukako. Naye bba abaana baali balaba taata bwe bw'ava mu nsi essaawa ezo tewali agenda bazaalamu, ne beekolera amagezi agaabwe. Naye ng'ekyo si kirungi, kibi nnyo 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 abaana kye baakola. Naye ate ne taata eky'obutabuulira njiri bakoddomi be oba abantu bajje balokoke bawalabe basobole okufuna ababawasa, nakyo kibi. So ebibi bikirana. Nze wano kyendaba ekisinga, buulira enjiri eno wabeeyo abantu bangi nga tonnanenya baana bo ate bafumbiddwa abayaaye, simanyi bafumbiddwa ebivubuka ebiyaaye. Omuwala akuleetedde omuko, naye omuko owulira toyagala namulaga mu bantu kuba olaba muyaaye muki. Tambuza ekigambo kya Katonda abantu balokoke.
osobole ofuna abakoddomi abatya Katonda oba tambuza ekigambo kya Katonda abantu balokoke ofune bamukamwana abatya Katonda. Naye buli lwosirikira ekigambo kya Katonda okutambula ogenda kuwasa oba kufumbiza abantu ababi abatatya Katonda. Titaata ono bakozesa mukozese, bakozesa omwenge. Omanyi waliwo abantu abakozesa omwenge oli anyo agenda mu bbaala naye bw'agenze gukunywera akakodyo kabanyi ba mwenge n'agenda nanywa omwenge n'atamiira n'akulumba nga ensonyi zimuweddeko n'akulumba pu n'akuvuma mbu mwenge gwe gwabadde gukuvuma. Kati ne bano owulira omwenge ebimu bye gukola, ne bano bakozesa mwenge ne batamiiza taata n'ava mu kutegeera kwe era yeebaka nga tamanyi era yazuukuka yadda buzzingulu nga yeebuuza nasuzeewa kuba mu Bayibuli etugambye nti teyamanya bwe yagalamira ate era teyamanya bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti laba ekiro nasuze ne kitange era tumunywese omwenge n'ekiro kino naawe n'oyingira n'osula naye tukuume ezzadde lya kitaffe. Owulira taata ono kiri ekyamubaako ng'omwana amunywesezza omwenge teyakimanya nakimanya. Kyobalaba abasajja ayinza okulonda ekkubo nga yatamidde n'akufunisa n'olubuto n'olumugamba naganze nvaako nze nzijukira bulungi bwe nava mu bbaala bwe nti nalinnya booda paka waka nze nakulabako n'akwegaana kubanga omwenge gwali gumumazeewo. Kyoli asonnye omwenge n'awungira ddala n'atamirira ddala n'atamanya nakiki kyakuze. Kati ono taata wuuno nti ne bamunywesa omwenge omulundi ogwokubiri ate era muwala we olunyirira 35 era ne banywesa kitaabwe omwenge n'ekiro ekyo. Omuto n'agolokoka n'asula naye n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Haleluya! Nti omusajja ono byonna baabimukozesa nga ye tamanyi era teyamanya nako nti ye yafunisizza bawala be embuto. Wulira olwa 36 bwe batyo abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Mowaabu. Oyo ye jjajja w'Abamowaabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Benami. Oyo ye jjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano. Owulira nti abaana bano banywesa mu bufunze omwenge gwe gwabazaalamu. Nze bwe ngenda okugamba kubanga ne taata waabwe ye teyamanya kyatuukawo, teyamanya kyaddako, teyamanya byajja bitya. Ye yanywa ndoza byatandika okenge kalaka kaali kamuwoomera. Yakyeva ngamba mmwe abanywa omwenge mugwegendereze kubanga naanakuwa obutwasa ogukuteeramu. Tutandika wano bulungi nnyo okyategeera n'onywa ogenda omalamu n'oyiwayo n'okamirira ogenda okutoba ku ccupa esembayo eyo ne bakuteeramu byonna bye baagala okuteeramu kubanga oba tokyategeera. So kati n'ono naye nti abaana be baamukozesa nga bakozesa omwenge ne bamutamiiza ne bamukozesa ne bafuna embuto. Kani imagine nze kuno sijja kuyita kuzaalamu baana bo kankiyita abaana bo kuzaalamu kubanga ono gwe baazaalamu taata teyabimanyaako, teyamanya kyaliwo, teyamanya akalowoozo ke nandiwadde essaawa zino. Igwa ndaba tokkiriza mbeera eno okutuukako. Genda obuulire enjiri. Bayibuli etugamba mugende mubuulire enjiri eri amawanga byonna ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, ate akkiriza omusango guli musinga. So nawe bw'obanga obuulira enjiri gibuulire lwaki nti singa bano abaana ba Lutti babbaabwe baali bategeera Katonda nabo bandijjiddeko ku lukalala lw'abava mu Sodoma. Tebandizikiriziddwa wamu ne Sodoma naye baabazikiriza kubanga baali si batuukirivu, baali tebaagala bya Katonda, babagamba mudduke muwone okufa, baagaanirayo.
yigiriza abaana bo okutya Mukama, yigiriza abaana b'abalala okutya Mukama, emikwano gy'abaana bo giyambe giyige okutya Katonda. Mulimu gwe muzadde gwe. Bw'olaba abaana bo nga balina emikwano, egyo emikwano Katonda aba agikugabudde. Lwana abaana bo, at least bw'oba oyisaamu eyo message obagambe Katonda bw'aba nga bataddeko egyo emikwano mugibuulire enjiri, kuba mukwano gwo buli waatamanya Katonda gwemanya naawe oba mu buzibu. Kubanga ne bano abaana ba Lutti yagamba nabo baali tebamanyi bulungi Katonda, naye era banaye nkubuulire waliwo omuntu nga alternative esinga alisiti okubeera nti osigaliddewo. Nkitegeera kyono omuwala ngenda mulabanga kale sigenda mumwogerako nnyo bubi, naye kyenjagala bagamba nti yalaba alternative eno gwe kubamu akafaananyi nga mu nsi osigaddemu omu ne kitaawo, naye ng'atataawo bw'afa ogenda kaddiwa ng'oli mu nsi wekka, tolina mwana tolina ki. Obviously omuwala yakozesa alternative gye sitakkiriza nti nze nsobola ogikola, waakiri nfa nensigala nga nange nsingira essenkalo naye nga sigenze ku taata wange, naye nga taata buulira enjiri tufune bakoddomi abatya Katonda. Sigamba taata wekka nzaala ow'omubiri, naye mwenna bakitaffe ab'omwoyo n'ab'omubiri mubuulire enjiri. Banaye gwandaba gwe taata gwe ŋŋamba, gwandaba ne woba ku myaka giti buulira enjiri, ne woba ku myaka giti buulira enjiri. Abantu batye Katonda, bategeere Katonda, osobole okuba nti ogaziya ekyokutya Katonda, so that nti ne wonooba onoonya mikwano ojja kusanga egitya Katonda, oba oyina by'ogula ojja kugula ku bantu abatya Katonda. Buli lwe tutambuza enjiri bane tutambuza enjiri, kyenyinza obbagamba kyekigambo kya Katonda bwe kisaasaanira ensi, n'ensi ebaamu emirembe. Kokembalekedde tugende tubuulire ekigambo kya Katonda. Bale temwerabira ku subscribinga woba oyanga onjagala ng'era owulira ekigambo kya Katonda kyandibadde kitambula, twandikirese ne kitambula, ensi neerokoka, abantu ne bamanya Mukama, ne batya Katonda, ne bava mu bubi. Subscribinga, buli wo subscribinga n'okoona kadaawo ti obwanga agambye ekigambo kyeyongereyo, abalala bakirabe, kubanga YouTube ye kyokola kaseera abanga ba subscribers bangi ng'egamba eno channel nga y'amaanyi ng'ekiteeka ku mwanjo. Kati buli lwesembera ku mwanjo ng'ekigambo eri kitambula, ekigambo kya Katonda nga kitambula eri abo abakyagala, abakiyayanira. Haleluya! Subscribinge, tetwerabira kugulira bantu Bayibuli tukyazigabira ddala, wadde nga wano zaatuggwako, naye nzikiriza nti bw'onooba otuguliddeyo z'otugulira zonna, tulina omukisa oguzituusa ku abo abazaagala. Naawe ajaagala gumamu. Bw'onoolaba nga tulangiridde nti Bayibuli zizze, teekayo okusaba kwo, WhatsApp namba kweri oba kweziri, kuba ziri bbiri. Ate nze nzikwata, nze nkulipurayinga. Gwagenda otuwa Bayibuli naawe agyetaaga, tubalinze ku WhatsApp.